Basebo ne banyabo nsanso okubalabako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kibule Enoka Rwasa manja lotono olumbe lwennyini basebo. Oluta abantu ne lubalese emmere y'ensi ewooma. Ne bw'okola otya lujja kutta wepankira bwereere. Jasi oli atusookayo busoose si bwe kiri abakadde mbalamusizaako mwena. Nali ndi Bugema ng'akyatawaana n'ensi y'e Bugema. Ekiseera kyatuuka nembanga ayagala okumaliriza okusoma obusomesa. Nali nkuba amataffaali era ku luno nakubira ddala amataffaali gaali gawerako omutwalo nga gumu n'ekitundu ge gaali gamaliriza. Era nga yekisemesa yange yali esembayo era nga mmanyi ngenda kumaliriza. Naye nkuba bulungi bulooka nenzaanika. Ezimu nenziteeka ku musingi endala nga kanaana ne kasigala wansi. Naye nga nkalu naye ninze bulungi ziteeka ku tanuulu. Nayinayo lekikyemu singo yali ya ssaawa 4:5. Ne ngamba kaŋŋende ngisome nkomewo ngateeke ku musingi gonna then enkeera tutandike tanuulu twokye tusasule. Ngenda gonna nengabikula gonna nagali ku musingi gonna nagali wansi gonna nengabikula ng'omusana ndaba guli guti. Mala ogabikula nyingira kirasi. Enkuba gye yava saamanya. Etonde lyasooka ne likuba ku bbaati po. Nensooka mmanya abakubi b'amataffaali emitima mugimanyi. Omutima ne gulyoka gunvaamu wewu. N'eryokubiri bwe ddo. Omutima nagwo ne gumbukamu weku. Mu kadakiika mpawe kaaga enkuba n'eryoka etonnya. Nensooka nzira mu nsonda bwe nti nenkwata ekizimbe bwe nti. Amaanyi ne gasooka ne ganzigwamu. Enkuba n'etonnyera essaawa 3 consecutively. Nenzira bwe nti mu nsonda amaziga ne gatandika okuvaamu nga ndaba future yange yonna etandise okusebengera bwe bati. Ekyennaku nga bula wiiki emu tutandika ebibuuzo. E Bugema bw'obanga tokuyisiza buloka babaleeyidde abakimanyi. Ne bw'oba ozikubye nga mbisi tosobola kuzibala. Amaanyi ganzigwamu. Kyokka ng'ekirowoozo kiri kimu bwe mala zino buloka ne graduatinga tandike kosi yange gye njagala eno ey'amaama mbe nga ngimaze. Enkuba yatonnya. Naye ngeri nga ng'enkotonyera mu mutima. Amaanyi ganzigwamu. Enkuba olwamala okutonnya yakya ssaawa nga 8. Nva mu kirasi bwe nti ngende nningirize buloka emisingi egyali eminene ng'omutwalo nga mulambo oba 8. Omanye enkuba bw'etonya ne kuba buloka z'olingiriza nga mbega totuukayo ogera bw'oti. Tandika okuvayo bwe nti nningirize bwe nti emisingi gyonna ga nkuba yagizona nga ziri wansi. Ntuukirayo ddala n'ezaali ku ttaka ng'amazzi gazisazeeko ezimu nga zagenze endala zikyaliwo. Amaanyi ne ganzigwa ne ntuula wansi mu kadiba. Kiki kyaddako? Ne nkaaba. Olaba nkaabira bwereere. Muganda wange oyinza omugamba omusajja oyo ng'akaaba naye gwe kikiri kutuukako ojja kakasa. Nagenda okulaba ng'obulamu bwange bwonna nga bulinga ng'obukomyawo nga sisobola nakweyongerayo step okuva ssaawa 8 natuula wansi ssaawa 9, 10 n'emu nalowooza okuvaawo ssaawa 3 gwa kiro. Amaanyi nga gamaze okunzigwa. Basawo ne bannyabo waliwo embeera wetuuka n'olaba ng'embeera efunze. Omuyimbi kyava ayimba oluyimba 127 ekyo nekisembayo tukiyimbe ffenna bwe mba ntandikira. Mukama ayanguye olunaku. Omuyimbi sabeera ng'oli steady. Mukama
werekererawo. Oluyimba lugamba Mukama ayanguye olunaku. Olugendo okubikula byonna. Essuubi lyaffe lyonna liryoke lituukirire mu maaso ge bwe tunaalaba Yesu maaso n'amaaso. Gamba amiina. Kale Mukama singa ayanguye olunaku, olugendo okubikula byonna, amaziga gaffe ge tukaabye gonna, abaluganda baffe abatufuddeko bonna, embeera gye tuyize emitima ne girawo ne tusula wansi naye nga tukyalina gye tuddukira. Kale Mukama singa ayanguye olunaku, kibule nagamba Mukama ayanguye olunaku lwe ngenda okulabako maaso n'amaaso, amaziga gange gonna ogasangule. Kale Mukama singa ayanguye olunaku, olugendo okubikula byonna, essuubi lyaffe lyonna lye tulina mu Yesu liryoke lituukirire nga ndabako Yesu wange maaso n'amaaso. Kale Mukama singa ayanguye olunaku, abaganda baffe bonna abatufuddeko mu ngeri y'entiisa tubalabeko mu maanyi nga Yesu akomezaawo obwakabaka bwe. Omuyimbi kyava agamba naye Mukama ayanguye olunaku tulyoke tukulabeko maaso n'amaaso, abasinga emitima gyaffe gyonna gyayuzibwa dda, ab'emikwano batuliddemu enkwe, endwadde ezitalina ddagala ze zituluma, naye nkugamba gwe mukazi gwampuliriza, musajja gwampuliriza, olunaku olugenda kujja Yesu bw'agenda okubikula byonna nga tugenda kumulaba maaso n'amaaso. Temukitegedde ngambye Yesu wange agenda kujja, Yesu waffe ali kumpi okujja, lwe tugenda okumulaba maaso n'amaaso, essuubi lyaffe liryoke lituukirire. Nze kibule gwe neesunga, ebisigadde saagala kumanya, era buli bwe nsuuna ku ssuubi eryo ne ndirowoozaako kyova olaba ebiseera ebisinga neesanyukira. Sirwankubadde nti nno nina emirembe bingi ebinjuza ne bintwala eno ne bintwala eri, naye mmanyi Yesu wange mulamu, lunaku lugenda kukya lumu tumulabe maaso n'amaaso. Manyi kyoyitamu si birungi, nenjagala nkugamba ebigambo bino jjajja wange. Yesu wange ajja, Yesu waffe ajja, lwe tugenda okumulabako maaso n'amaaso. Oluganda omuyajja mukristaayo yali anoonya omwana okumala emyaka 10, n'angamba musumba tulira kiganye. Nagazaako ne bandagirira ow'omusawo, ne ngenda n'angamba lyabbiwa omwana nembe okumala emyaka 3. Era n'angamba naakamulira emyezi 2, mbulayo omwezi 10 naye oluto oluganye. Basawo ne banyabo mbagamba ebigambo bino, bangi abali eyo nga tuli mu kulyabbiwa abaana bannayiba olw'okuba tunoonya okuzaala, bangi abali eyo nga tulina bye tulya. Nenjagala nkubuulire basawo ne banyabo, essuubi lyaffe lyonna ligenda kuyimuka libeere nga lirisitedde, Yesu waffe ng'akomyewo, byonna bye twakola byonna nga bifuuse lugero, Yesu waffe tumulabe. Bantu abasinga balamu ne batambula ng'abatamiivu, batula ng'abatamiivu naye nga takombanga ku mwenge. Abantu abamu batambula ne bayita newo gye basula. Abantu abasinga olwaleero amaanyi gabaweddeko, famire zaabwe zibuweddewo. Nagamba famire bonna 7 bagwedde mu kabenje, omusajja yasigadde, omukazi yasigadde. Abantu bangi babatemyeko emikono, abantu bangi bali mu basalako emitwe, abantu bangi bali mu mbeera etategeerekeka, abantu bangi bali mu makomera babasibye naye nga tebalina misango, abantu bangi bali eyo embeera basobedde, abantu bangi ne wano we muli bagenda bagoba mugenda kusanga ebikunta wabweru. Nenjagala nkugambe saba kimu Yesu yanguye olunaku, amaziga gookaabye Yesu agenda gasangula. Omumbi kyava gamba naye Mukama lwaki toyanguya lunaku nga tukaabye amaziga mangi, naye Mukama lwaki toyanguya olunaku. Ye yali badde sala yaffe buli lunaku, naye abamu tuyimba buyimbi luyima ne tugenda. Omuyimbi agenda naye Mukama njagala yanguya olunaku, olugenda okubikula byonna, amaziga ge tukaabye gonna, essuubi lyaffe ligenze nga likengenterwa byonna, ndyoke ndabe Yesu wange maaso n'amaki. Kale yimba ekitundu ekyo ekisembayo. Naye Mukama singa yanguye olunaku, oluli bikula byonna,
tugenda kulaba Yesu waffe maaso n'amaaso. Ebikunyiza byonna bigambo olwaleero. Ekiseera kigenda kukoma, kikiseera kigenda kutuuka, byonna bigenda kukka nga Yesu waffe amaze okukomawo. Sisobola kubonaabona ku nsi n'enkaba amaziga. Yesu najja ate ne kitagenda. Byonna bye mukola mu bikole. Nemmanyi olunaku lugenda kukya nga kibuleeto kyamwinako obuyinza. Byonna abampayiriza muwayirize. Abanzijjako ettaka munzijjeko. Abaagala okunzita byonna mu bipulaninge. Naye time will come nga mbasusse. Ye yalibadde saalayo. Tolwanagana na baziisi. No. Tolwanagana na muziisi. Leka essuubi lyo libeere nga liramu. Disappointment zibeerawo. Ne Yesu waffe tugenda kumulaba makinaki n'amaaso. When disappointment comes, God is there. Okusoberwa nga kuzze, amaanyi nga gakuweddemu, Yesu waffe abeerawo. Mungeri esingako obulungi. Katwebaze. Mukama oli mulungi. Ebiseera ebisinga tuliranga abakaluubiriddwa. Ne twagala n'okuwanika emitima nga gizitoye. Ne twebuuza ebibuuzo bingi. Omwandisi oluyimba luno awulira ensi emukooyezza, kyava kwagamba yanguyo olunaku lwo lutuuke. Ne lunaatuuka botya nga abantu bangi bali mu bizibu nga tebannaba kutegeera. Tuwa amaanyi n'obusobozi okutuusa enjiri kwabo abantu tulyoke tubuulire ekigambo kyo. Olwo Bwakabaka bwo bulyoke bujje, Mukama tweyagale. Kubanga byonna tubise okutamya eddungi ly'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Bayibuli tugendeko mu kitabo kya Makko essula 13 olunyiriri olwa 33. Bwe tunaamala olwo tunaamala. Makko essula 13 olunyiriri olwa 33. Agambe olina omuzindaalo. Funa omuzindaalo omukadde. Kozesa embeera ng'ekyali nnungi. Olunaku olubi lujja. Kyova olaba nze bwe mbanga nyina ekintu kikozesezaawo, kubanga manyi olunaku olubi lukola lutya. Mukadde asomerawo nga tolina muzindaalo. Agamba bw'ati. Agambe. Yes. Mwekuumenga. Agamba mwekuumenga. Mutunulenga. Musabenga. Kubanga temumanyi biro. We birituukira. Haleluya. Ddamu olusome lumu baluwulire bulungi. Mwekuumenga. Mutunulenga. Musabenga. Yes. Kubanga temumanyi biro we birituukira. When disappointment comes, Yesu ayogera ebigambo ebyo nga bigamba abayigirizwa be. Ngagamba mwekuumenga mutunulenga kubanga temumanyi biro we birituukira. Disappointment kye kintu ekijja ng'obadde tokisuubira ne kiryoka kikugwako ng'obadde tolina ky'omanyi, wabula nga gw'olina ekyakyokoze otya ky'opulaanize. Awe Nabukalu nga nkyasumba ewa Kiso, twayanjula leero omwami bamuyita ekkanisa ya Nabukalu. Bameka bamanyi ekkanisa ya Nabukalu weeri ewa Kiso. Mwami bamuyita Expedito. Erinnya eddala linvudde si Mayanja no, Expedito linvuddemu. Twayanjula leero muwala we enkeera bugenda okukyanga yafudde. Yes. Bamwanjula leero bugenda okukya ku makyanga yafudde mu buliri. Nabirabako
neiba we kanisa je Nabukalu nyini mubiwuliddeko bingi. Omuwala n'afumbi ne bamwanjula oba omulenzi ne wabaako ekibeerawo, ng'olina ky'opulaninze ne wabaawo ekibeerawo. That is disappointment. Yesu kyava agamba mutunulenga, mwekuumenga, musabenga, kubanga tetumanyi biro. Omuwala ono Jeni yatuuka mu myaka gye egifumbirwa, yalabika bulungi. Era kwanza nafuna omulenzi agenda okumuwasa, gamba amiina. Era omulenzi n'amukakasa bulungi, n'amugamba ennaku z'omwezi bweziti ngenda kujja nkwanjule. Jeni n'atuuka mu bazikadde be n'abagamba ennaku z'omwezi bweziti omulenzi agenda kujja, ne bategeka. Ne bakola budget, buli kimu nga bwe kyetaagisa eky'omukolo ne bakikolako. Meeting ne zitandika okutuula buli lunaku, omulenzi ng'ayogerezanya bulungi ne Jeni, era nga lunaku beekubira essimu ne bejjukiza n'ennaku. Ng'olunaku lusembedde buli kimu bamaze okukikola, olunaku lukedde emisaawa emu, saawa bbiri, abagenyi tubasuubira saawa 6. Saawa 6 ziwera, era nga bakyayogerezeganya, ziba ziwera 8, essimu n'erabika ng'egenda okuvaavaako, ziba ziwera 10, essimu n'agijjako. Ne bagamba olw'osanga muliro, ziba ziwera 12, ne bakwera ku ssimu endala eya mukwano gw'oli, n'amugamba omusajja ebintu yagambye tutawana kujja era yakushaye. Jeni yagwamu amaanyi gamugwamu. Nenga bakyamagaza bati nga tebanabitegeera bulungi, essimu y'omulenzi neddako ne bamukubira, n'agamba Jeni, nze okusinza bye nawulidde bikwatako ebintu nabimaze, era toddamu kugula ssimu nakukyayidde ddala. Amaanyi ne geeyongera okugwamu. Jeni n'akaaba, amaziga gaali mangi. Maama we n'akaaba, taata we n'akaaba, kubanga lwali lunaku olwo lwennyini. Ebintu bamaze obitegeka, endongo egenda mu maaso, emmere baafumbye eyabako n'ebirala. Amaanyi ne gagwamu. Disappointments mu bulamu zibeerawo nga tosobola kugyewala, ng'erina okuyuza paka ku ttaka. Ebigambo ne bitandika okuyogera. Oyo Jeni twamulaba alina ekisiraani. N'ekisiraani ffe twamulabira okuva mu buto, ng'ekisiraani weekiri. Basenga bennyini ne batandika omugamba, mwana gwe twakulaba obwasamuyasamu n'ebyo birala, gwe twakulaba ng'oli muto. Kati ebigambo biba ku Jeni ne bigenda ku maama, ate ne maama yali akuuza ndowooza, nze namulaba omukyalo oyo. Kale okutokera otya omwana wo? Ebigambo ne bituuka ne ku muzeeyi. Nagamba ffe twabalabye engeri gye beewanisemu baavu n'engeri gye baategeseemu, era nga kalina akabonero kyategeeza. Disappointment kyemmanyi mwenna zaabatuukako. Jeni naye amabutaddamu kwagala mulenzi n'atya. Kwe kye kimutuuseeko. Natambula emyaka gye 2 nga tewali amugambako, nga bamugambako naye ng'agamba balenzi nakola ki? Mu mwaka ogwokusatu n'asisinkana omulala, n'amugamba nze abalenzi nakola ki? N'amugamba nze nnyini nzazze okukuba ebiraka. Nze mukuba ebiraka bamanyi ne ku kyalo. N'amugamba omukwano gwe nkwagala gwe tomanyi, bali baleke kati yenze twandika olugendo luki? Olupya. Jeni n'ayitika. Naddayo n'agenda ewa ssenga ne wa taata, n'abagamba munziriremu guno gwokka gwe gusembayo. Ne bagamba naye Jeni toddamu n'otukola ebyaluli. N'agamba taata, trust me, ono yantegeezezza tino ye yasinga bonna. Ne taata n'agenda okulaba omulenzi ng'ali siriyasi.
Nebirala binanga biri serious. Tata n'atandika olutalo olulala lw'okudda mu batuuze okuddamu okubakozesa ekwanjula omulundi ogwokubiri. Ne batandika buto. Ne Jeni ne maama we ne basenga bonna. Ennaku ne zisembera. Naku lumu olunaku lw'embaga ne lutuuka. Ne baddamu ne bafumba. Ate kino kyali kinene nnyo n'okusinga ekyasooka. Unfortunately ziba ziwera 8. Essimu neevaako. Jeni n'abuuza kiki ekigenda mu maaso. Essimu yavaako with no reason. Saawa 9, 10, 1, 2 obudde ne buziba nga n'omulenzi tamugambye ensonga. Njagala okuba akafaananyi nga yegwe Jeni. Bwe twogera ku disappointments, mulekerawo okugamba mbadde nsubira emitwalo 2 n'enfuna gumu. Mwe kamba bule disappointments etta abantu n'abasanga bafudde. Ne bafiira ddala abantu ne bava mu kanisa because of disappointments. Sitaani kyekime ekyokulwanyisa kyakozesa okumalawo abantu ba Katonda mu kanisa nesigala nga nkulu. Kyetwasuubira si kyetufuna. Owooluganda bamuwola ssente n'agenda okusuubula e China, abaakomawo ebintu ne babikwata. Obutaddamu kubiira abaako n'adda kuta disappointment. Ze kugamba disappointment yankwata obutabonyawo tafaali na limu nenga ngenda mu bibuuzo. Tata wa Jeni n'amugamba, Jeni, gwe agamba twengeri gye kubangalalamu ng'aga akamyu akafalansa. Basenga ne bamutuza ne bagamba, lwaki otuzanyira ku bwongo? Ekyalo ne kimugamba, lwaki otuzanyira ku bwongo? Lwaki otugezaako bw'otyo? Nenga Jeni yalyogedde ki? Disappointment. Ne yeeyama kati alayiridde ddala. Tulina abantu abali mu kanisa nga balina disappointment, nga bali mu biwundu, najja mu kanisa n'omwongeramu. Mwekamba bulire mwesonyiwa abantu ba Mukama abali mu kanisa. Omuntu watambulira n'ava ku ewuwe n'ajja ayina ensonga. Bantu mwine emimwa miwanvu nulengulyo tensuyuyuyu. Ngoma kulinga ng'ogwenkwale yenenera kati aliono omwana mugira bwe kuki onona mugeya abadde no bwati emireme ne gimubula ewaka yasuzaali bubi. Banekamba bulye tuyina ebizibu, mutuleke tulabe Kristo waffe. Era oluganda omuntu atambuza oluganda, omuntu ayogera ku muntu simukyamu mu kanisa. Jeni olunaku lwaziba nayita mu mbeera etali nnyangu. Disappointment za mirundi 2, kiwundu ku kiwundu. Oyina ebbwa enkoko eba eyitamu nerabanga ennyaanya n'ebojjamu. Eyo yabojja neyibba n'agirya. Ngaka nkulye n'agirya. Ngaka nkusiike n'ebbwalye eyitamu lati negidi. Enkoko esobola okubojja mu bbwa. Omanyi bwe tuba tusoma manyi musomesa wa lulimi. Olulimi luno luliko ebitundu 3. Kuliko enkalubo, eŋŋonda n'ennamimwa. Kakati eŋŋonda yese olulimi olusembere lwe lutesitinga kamulali. Olulimi luno onekya wakati kati ekisembayo pati ye esembayo yetesitinga kamulali. Waliwo bizaako lwaki omwana wali akamulali yasama amalusu ne gayiika.
aba yasama empewo etuuke yeeri. Kati abamu tubeerawo ne tutunula nga balidde kamulali. Abantu balina ennaku. Olina kutunuulira ati nakugamba mukazi gwe jangu naye ng'oli musajja oyambadde empale embeera ng'emusobedde. Amanyi new curriculum eno gye tusomesezaamu ennaku zino ennyumira. Tuna kye tuyita basic learner, moderate ne outstanding. Basic learner kwomubuuza kino kiki nagamba lino tafaali. Mu education system new curriculum egamba omwana omuwa maakeegi. Singa omubuuza kino kiki n'atunuulira n'agamba lino tafaali ennyini erizimba omuweemu. Kubanga alina kyalina mu mutwe tetukyagaba zero oba omwana ayogedde opposite omuweegi. Kubanga mu mutwe gwe mulimu etafaali. New curriculum era baali bagitendeka nali nkyali mu system nga nze bagitendeka. Era omwana we bw'ajja wa senior fo ng'alina D E omanya yali badde F tuyita compromising grade. Yali badde nga talina kyafunye zero. Nene bamugamba olw'okuba yawandiise erinnya mwe eriri mu mutwe katumuwe. Kyovola amasomero gonna gatwala A na B gonna. Si bamuwa naye nga bamaze mwekengera. Kyovola mwabali mu masomero abalina abaana fuba nnyo okulaba alipooti y'omwana wo. Bwe banga tekuliiko A na B, A ne B osobola okukola koosi yonna gy'oyagala ku HSC, naye C tukutwala tukusindiikiriza. D ne E tewali somero sobola kuwa. Omwana aba yagudde ye basic learner. Abasinga leete mu bimanyi bino. Then omwana gwe bata moderate learner ye mwana olombuuza kino kiki. Efo kyaligambye speaker bakita batya microphone. Nagamba eno speaker. Eno speaker tumuwa B oba tumuwa 2 kubanga kyayogedde kiri rated ne kino. Then ali outstanding bwe tumuza nagamba eno microphone tumuwa A oba ne tumuwa busautu. Kyovala report z'abaana naziriko 3 2 1. Ekyo mukiyize. So basaba ne banyabo tuli mu nsi ng'abantu bali disappointed. Ono Jenny yali so disappointed totally. Nenga wase emyaka ena emirala nadamu nasingana omulala. Namugamba Jenny nzize kusangulako nako. Jenny namugamba gwe odanga muno okira namugamba Jenny am very serious okusinga basooka. Namugamba nze ndi serious okusinga basooka. Jenny namugamba laba gwe. Aha. Namugamba kale nkwagadde. Jenny teyali serious ng'omulenzi ali serious. Namugamba ennaku z'omwezi njagala kukukyalira. Namugamba tusooke kaŋŋamba abazeeyi. Omulenzi kasaba amugamba ennaku z'omwezi n'aziwandika wansi n'abeera serious. Jenny olwajja teyayogera. Disappointment. Abalenzi batandika okwetegeka bakoze meeting tutwala ki tutwala ente 5 tutwala emmotoka y'ebino tutwala emmotoka ya bino nebiri byonna ekyalo ky'omulenzi nakikuŋŋaanye meeting zitudde buli kimu. Jenny ali wakati ayina kyayogera. Yakoowa kye bayita disappointment. Jenny talina kye yakola.
naku z'omwezi ne zeeyera ne zitambula era nga buli lunaku ayogera n'omulenzi every day. Namugambe notutegeka namwe mutegeke omulenzi ng'ali siriyasi. Olunaku lutuuka Jane olw'okuba baali balimi ewaabwe bakera ennaku mwite bamugulira kyapa kya nkoko mpya agenda alime bamavunike. Olunaku lwennyini Jane 1 teyayera nyumba, 2 teyayera na lujja, n'omuntu olw'okuba balima nnyo teyategwana nakwera nakkirire wansi gye balimu okuba amavunike. Ekiri ewaabwe bw'omulenzi emmotoka buli emu baagijjeeyo balize kunona mulungi waabwe Jane. Naye bwe batambulika okutambula bwe bati batandisa okuvuga emmotoka mpola mpola bajja basembera batuuka ku kyalo. Ekyalo kiriko omukolo tekibula ne bagenda okulenga ekyalo kiri so cool. Lwaki ekyalo tekigize? Omukyavaavu nanga tubuuza ekyalo bwe kino bwe kiti gye bazaala Jane gwe baabuuza nabagamba kyekino kyennyini. Mukakasa na kuno mbazeko emyaka 2 kyekino. Ne bamubuuza naye wa mwami gundi omanyiwo sya oyibuuza kumanya oba kuseka wempise n'okuyita. Ne bamubuuza omuwala gwe bata Jane omumanyi sya gwe nkuze naye ne bantu mumbaleema amagezi Jane. Ne bamubuuza we wana kati mugende muwete ennyumba eddako we wa Jane yenga mwine ebintu bingi mulagawa. Emmotoka zonna emmotoka nga 15 2 ezitisa ebintu ne ziryoka zijja ne zituuka ewaabwe wa Jane. Gano okwera siweere nga n'obuddodo tibalima nnyo nga n'omuddo ogutandisa okumera mu lujja kyebaba bapaakinga. Jane ali eri enkumbi ekola ki? Abooluganda Jane ngambye balima paka saawa nga 9 kati wezoera saawa 6 mama akomawo okufumba ku buugi buddeyo bagende waffe mumanyiyo eri. Iweza 6 mama akomawo n'afumba ekyumpole ne baza ne bakoota enkumbi. Kati mama abajja okutegeka ekyokulya ewaka alengera emmotoka zisimbye. Mama jayanguyiriza tayambadde yesibyeko kano mukamanyako ekyalo enkumi nge kano sibyeko wano bwataze kufumba mmere tambala kiriya kyavajja tukewuka alabe emmotoka kuliko abambadde mutegwa nswera yina abuuza kikigende wange ajja ngambe ga makage negiriza ati ana kikigenda mu maaso. Omongezi kyava mulengera nagamba yenze namugamba te okola ki? Namugamba tuze kwanjula. Mwaze kwanjula? Tuze kuzaalibwa. Tuze kuzaalibwa. Bwe bagamba. Tuze kuzaalibwa. Tuze kuzaalibwa ate baana bagenda bazaala. Senga abimanyi. Namubuuza gwe mama wa Jane. Namugamba nzenze nyito ndaba nekifaananyi nga mufaanana. Namubuuza Jane aliwa. Jane obudde buno tuba tutandika butandisi. Naye tetugenda mu bingi kangende tetaata w'abaana gyaba wabalabe mama nalyoka zaayo 10. Namugamba taata twafudde dda. Namugamba sebo osooka otuukeyo. Taata ajja mu mpale ya mutema. Ajje abuuka bibamba adduka misinda ati tayambadde saati alabe kyekyamukoze ekyo ekyagwiridde ewaka kifuba kibwere empale ekoma nga yabaseveni alingiriza ati ng'ekiri ewaka. Ayayayaya nga tokitegeera gwe. Kyava abuuza kiki? Ne bamugamba tuze ku lwa Jane. Muze ku lwa Jane muvaawa. Nagamba Jane bulijjo twogera naye era buli kimu akimanyi. Olwaleero tuze kumwanjula. Kyova olaba nga erujja luna lujjudde emmotoka.
Tata n'agamba nedda temwamulimba kangene nneete Jeni. Naye nadduka emisinde agenda aleete Jeni. Olwamuleeta tata n'amubuuza abantu bano bamanyi? N'amugamba mbamanyi. N'ababuuza kigenda mu maaso kimanyi, n'agamba nkimanyi. Omwami mumanyi era n'ennaku z'omwezi nzimanyi, n'essaawa ze balina okubeera wano ze zino zennyini era nzimanyi. N'amugamba lwaki watugamba? Bamenya omutima. Ate be bano bamenya omutima. Abasooka bamenya omutima. Era badde manyi noono tali serious. Chovola banasirika. Tata n'amugamba lwaki onkole? N'amugamba kituufu abooluganda bangi tuweddemu amaanyi naye nga Yesu ajja. Omusajja yatunuulira Jeni kyava agamba beyajja nabo tukyuse emmotoka tuddeyo, ono si muwala. Emmotoka ne zikyuka nga zetodala ku mulyango gwa maama wa Jeni bwe ziti nga ziddayo. Disappointment. Omulabe Sitaani yeetegese otukuba ekigo lwa kutumalamu maanyi. Basewo ne banange disappointment mu kanisa esusse. Abantu baddemu amaanyi, abantu tebakyalina maanyi, abantu bakaba emisana n'ekiro babuuza Yesu ajja ddi? Abamu bagwiridde ddala, n'abamu bali mu kanisa babivaako. Bannabe babamalamu amaanyi. Gye beekoma okwesiga abantu gye bakoma bamalamu amaanyi. Abantu bakaba emisana n'ekiro. Disappointment day ku day egenda erinnya. Yesu kyava agamba abayigirizwa bwe mwekuumenga, mutunulenga, musabenga kubanga temumanyi kiseera. Kigenda kukwasa ennaku nga kibuule abuulidde emyaka gyonna ku nkomerero nemuokuweebwa obwakabaka bwa Katonda kiruma. Kiruma mukadde gwe aze nga atawana n'ekkanisa eyo. Kiruma musumba gwe aze nga kana n'ekkanisa eyo. Kiruma abakadde babakadde, abakyala babakadde nga muze mutawana n'ekkanisa. Yesu n'akomawo ng'amaanyi gatuweddemu. Kiruma mukazi gwa mpuliriza nga Yesu agenda kukomawo ng'ebintu wabivaamu. Kiruma mulenzi gwa mpuliriza nga Yesu agenda kukomawo. Disappointment nga zakuyuza dde omutima. Kale nga kiruma ebbanga litumaze nga twefiiriza ne ku last moment abamu bayinza obutakimeekinga. Naye ng'omusumba nsaba era nga neesabira era nga nange nkusabira olunaku luli lutuuke nga ffenna nga tulikkiriya newankubadde nga disappointment bwe ziri tuleme okubeera nga Jeni tusobole okulaba ekintu ekigenda mu maaso. Bw'obanga oliyo ng'ogamba no olunaku olwo newankubadde nyina bye mpitamu bingi, Mukama ansaasire sobole okulabisibwa ng'olunaku Yesu lwalikomawo nga ndi muwanguzi ffenna tutuke mu bwakabaka bwe. Bw'obanga gy'oliyimira tuweeyo okusaba. We don't know what will happen, but some of us we shall fail to make it. But my humble prayer is everyone here asaanira obwakabaka bwa Katonda. Abooluganda abantu bangi abavudde mu kanisa mugende mubakwate ku mukono. Abantu bangi abali mu kupulaninga okuva mu kanisa togeza nova mu kanisa. Kubanga you don't know that day. Tomanyi oyinza okuleberera olwaleero nga musaawe mu Yesu akomawo. You don't know. Simanyi muntu yali akoze ekintu kibi nnyo n'ensala ya Mukama waffe Yesu agamba abayigirizwa bwe musabire you pray for your enemies and bless them. Manyi waliwo abakusobezza basonyiwe. Manyi bingi ebikutuuseko mulamu bwe ebikuyuzizza tusonyiwe.
kubanga nkukakasa kikyali kituuza. Disappointment zikyeyongera mu bulamu. Abayigirizwa ba Yesu, they were so disappointed bwe balaba mukama bwabwe nga bali mwambadde engoye bali mu mukuba embooko, kivula bonna badduka. So disappointed. Nali mu kanisa omukadde wange omu ne bamuleetanga bye ebikajjo ku Sabbiiti kumakya nga tuli mu Sabasukulu nga nebwembuye muyitako. Sumba yuno amaanyi ne ganzigwa. Natyo genda omukyalira okuyita mu wiiki. Ne ku Sabbiiti kumakya ngendo tuka mu kanisa ng'omukadde ali mu kuwubisa ali mu ga Yesu wasu. Natya mukadde era abantu bangi bagenda mu ggulu mmwe. Jangamba musumba byonna byantuukako nekisobola kuva ku Yesu wange. Newankubadde nga naswazibwa naye ono ye Yesu ina wala wensobola kugenda era wendi n'olwaliro akyaliwo. Newankubadde nga twamumuza mu bukadde naye era yasiga ne kaakati akyali mu kanisa. Jangamba nziruke mu kanisa ndagewa. Sinawe ngenda kugenda. Nisinga kyatuuka ku mwabamu. Abantu bayita mu bingi. Abooluganda mingi mmanye bikuyuziza omutima. Okaba amazige emisana n'ekiro. But every tear dibalibwa mu maaso ga Katonda. Bayibuli kyeva egamba Katonda alikwata akatambaala akole ki? Ate mwabali eyo mukaabe embeera ekutuka kaaba. Yesu afune kyanaasangula. Naye kati mwaliwo abatakaaba. Kati Yesu bw'anajja anaasangula ki? Mukaabe. Abasajja mukaabe. Bw'oyita mu mbeera ekukalubiriza kaaba ng'omwana omuto. Lwaki tuli mu kudduka tugenda ku mupiira eyo mu nnyendo. Nensanga omusajja agudde mu muti gwa ffene n'agwa n'akaaba ng'akaaba mwana muto. Kyenva nyimira ne mugamba mu Waluganda sirika. Akaana akatono ne kaŋŋamba ggwe. Osirisa taata. Naye tukimanyi taata bw'atandika okukaaba tasirika. Naye nange nagenda okulanga essubi ly'okusirika teririiyo yeeyongera bweyongezi mundeke ngudde mumanye ekigowe kiruma. Naye akaana kaŋŋamba taata kasita asumulula. Tasirika. Agenda kawa paka asatu gwa kiro. Amaanyi ne ganzigwamu. Era ne ŋŋamba tugende. Oba ogana kusirika kaaba. Abasajja kiri mu tutta tetukaaba. Ne bano abakazi ekibawangaaza bakaaba. Tekigana okukaaba. Manyi namwe mga musajja yatondebwa nga takaaba ani yagamba. Nze nkaaba naye si nnyo. Aye kati omukyala wange ngezaako okwagala okukaaba nga waali ne ŋŋamba abange. Naye kasangiramu katono bwenti nga nkaabamu. Ngange abooluganda Yesu agenda tusangula amaziga. Disappointment zigenda kukoma. Tugenda kutambula nga tulinga abalangira n'abambejja. Olunaku olwo Yesu ng'akomezaawo. Musumba jangu osabira abaana ba Katonda n'obudde bwagenze dda. Katusabe. Katonda kitaffe gwe ajudde ekisa n'okusaasira, twagala okukwebaza olw'olunaku lwa leero lwa camp meeting. Tujja mu maaso go nga tumaze okuwulira ebigambo by'omuweerezaawo Kibuulo ono gwe watuma mu camp meeting eno wamu n'omusumba waffe Sembuusi. Wabasindika lwa kigendererwa. Waliwo abasajja n'abakazi abayimiridde mu kibiina kino okwetooloola ekifo kino ekyematugga ku kanisa eno, ekituufu nga bakaabye n'okukoowa nga babikooye. Ng'abantu basisinkanye disappointments ez'amaanyi, nga tuyinza okuba nga twogera ku jeeni oli naye nga wano waliwo bajeeni bayitirivu. Naye okusaba kwange ng'omuweerezaawo nti we bunaakeerera ku makya we tunaamalirako ka meeting eno nga disappointment z'obulamu bwaffe Yesu ng'oyimiridde ku luuyi lwaffe,
katube abawanguzi mu linnya lya Kristo Yesu. Kino kyensaba nti eri omusajja ali wano, eri omukazi ali wano, eri omuto ali wano, eri omuvubuka ali wano, bw'obanga ogaba omukisa Katonda waffe tandikira ku ffe. Kubanga tumanyi teri linnya lisinga linnya lya Yesu. Teri buwanguzi bwe tusobola kufuna okujjako nga tubufunidde mu Kristo Yesu. Katuve wano mu meeting eno buli omu ng'ayimba era ng'atendereza erinnya lyo. Bangi bafunye disappointments mu mirimu gyabwe. Waliwo abafunye disappointments mu bakazi baabwe. Waliwo abafunye disappointments eri omwami. Waliwo abafunye disappointments okuva eri abaana. Waliwo abafunye disappointments okuva mu kusoma kwabwe. Naye Yesu waffe nga wooli tumanyi nti disappointments ezo zonna tusobola okuzirinnyako ne tuwangulira mu linnya lyo. Eri emirimu gy'abaddu bo n'abazaana bo ngiteeka mu mikono gyo. Eri abaana baffe tubateeka mu mikono gyo. Eri buli ekikwata ku ffe Mukama Katonda olw'okuba nti twakkiriza tukutwale ng'omulokozi waffe Yesu waffe, leka buli kye tukwatako, buli kye tusisinkana tuwangulire mu linnya lya Kristo Yesu. Kubanga tulina obukakafu watugamba buli kye munaasaba nga mu linnya lyange nange naakibawanga. Tusaba mu linnya lyo kubanga twali tulisabyemuko ne bikola. Tusaba mu linnya lyo kubanga teri walala wonna we tusobola kuddukira okujjako mu linnya lya Yesu. Tusaba mu linnya lyo kubanga lye linnya lyokka eriwangula. Eri abakazi bonna abali wano kabawangulire mu linnya lyo. Eri abasajja bonna abali wano kabawangulire mu linnya lyo. Eri abaana bonna abali wano kabawangulire mu linnya lyo. Eri abavubuka bonna abali wano kabawangulire mu linnya lyo. Mukama Katonda, eri balirwana abaffe bonna abatuulira ku muzindaalo guno, Mukama Katonda, waliwo abaali bakuvuddeko ne bagenda okufuweeta emmindi ne bagenda mu kweraguza. Kaakano tusaba mu linnya lyo nti ebyo byonna kabasuule beetwalire Kristo Yesu ng'omulokozi waabwe. Jangu otubeere ne mu kanisa eno. Waliwo abamu tuyinza okubalaba nga bambadde engoye ne banyirira, naye kituufu nga baakuvaako dda. Naye mu meeting eno olwa disappointments ez'enjawulo ze bafunye, kabasuule ebyabwe byonna beetwalire Kristo Yesu okuba omulokozi waabwe. Kubanga gwe bwe tukutwala ng'omulokozi waffe tujja kuwangula mu byonna. Jangu otubeere. Amidst the many disappointments of our lives, we want to be victorious. Amidst the many challenges that come our way, we want to move all around singing the name of Jesus Christ. Be our comfort, be our all in all. We pray this, trusting and believing in the mighty name of Jesus Christ. Amen.